Take note of the manner in which the accused person was arrested. By men in civilian clothes, who were armed to teeth, without a warrant. Without a warrant. To respond to that kind of evidence is trying to bring in the bail application, which is not substantiated. We seek for indulgence. Your Honor, with due respect, this was my submission. Are you on the application, counsel, or not? Sorry? Are you on the bail application? Yes, I'm on the bail application, but where human rights matters come into question, this honorable court cannot look the other side. I'm obliged. I'm obliged. So you're going to I don't know which one I'm dealing with at the moment. We just invited the court to take note of that. Because where rights of the individuals come into question, court cannot look the other side. We so pray, Your Honor, we've obliged. Tuvuddeyo mu kooti atuva kusabira bail muganda waffe mwannyinaffe Kaija akwatiddwa naye okusinziira ku oludda oluwaabi olwa gavumenti ebiwandiiko bye luleese lulaze nti nno lwagala kukozesa amateeka ng'ekyokulwanyisa okukakanya ekibiina kya National Unity Platform ng'olwaleero bongeddemu n'omusango omulala ogugamba nti National Unity Platform ng'ekibiina ekiri registered tekikkirizibwa kusomesa byabufuzi era ogumu ku musango oguvunaanibwa mwannyinaffe Kaija nti abadde asomesa era akulembera ekiwagu eky'ekibiina ekisomesa ebyobufuzi ekyo balaze nti bakyagalira ddala era musango gwe guku musango egigenda omutwaza eruzira era ogumuvunaaniddwa ng'ovudde ku musango ogwo bamwongeddeko omusango ogwa okukola dduyiro nga bonala press-ups okuddukamu nga tofunye lukusa okuva ewa minisita okukola ebintu ebyo nga toli wa National Unity Platform ogwo nagwo omusango ogumuvunaanibwa nti bw'okuŋŋaanya abavubuka ne muyimba ne mukola press-ups nga muli ba National Unity Platform ne mudduka namwe okwetooloola awo muyimiridde muyina okufuna olukusa okuva ewa minisita okubakkiriza okukola ekintu ekyo olw'okuba Kaija agambibwa nti yafuna lukusa okuva ewa minisita akwatiddwa avunaanibwe omusango ogwo naye ffe nga bannamateeka kyenyinza obagamba nti bino bikolebwa bannakyemalira ogezaako okukozesa amateeka ng'ekyekwaso okuvunaana abavubuka naddala abavubuka n'okubateekamu okutya n'okukankana obutayogera ku nsonga zikwata ku ggwanga lyabwe ekyo tukivumirira naye okusingira ddala tuvumirira enkwata gye yakwatiddwamu nti abantu abazze omukwata bazze bambadde engoye nga njulifu nga bambadde niigiina sayidi emu ya bbulu sayidi endala ya red n'ate nga bakutte emmundu ate nga bwebatunula mu maaso gaabwe n'obeetegereza babadde balina ebintu eby'amaanyi bye babadde bakozesa ekyo kikolwa ekitali mu mateeka omuntu waba azizza omusango tulowooza nti nno poliisi yalize n'emukwata mu nkwata emanyiddwa mu mateeka naye ono omwana wa buwala ate mwana muto babadde bagamuteeka mu drone omuli abasajja nga 9 ate nga si batereevu ekyo kikolwa ekitali mu mateeka omuntu waba azizza omusango tulowooza nti nno poliisi yalize n'emukwata mu nkwata emanyiddwa mu mateeka naye ono omwana wa buwala ate mwana muto
baade bagamuteka mu drone omuli abasajja nga 9 ate nga sibatereevu naye olw'okuba ebintu bino abiruddemu yeerwanyeeko paka poliisi we yazze n'abakyala era ne bamukwasa poliisi naye ekikolo ekyokusikambula abantu tekirimu mu mateeka gaffe ng'okozesa drone n'abantu abali mu leeya abambadde abakutte emmundu mugemera wala ate nga tebeyanjudde na kwerusi ekyo tukivumirira ne sekuvumirira ow'amaanyi.